Stakadamu gambo kya munange mbeera ki yonna gy'oli. Naye kati mwami Kadamu nze akubuuza gwe nga ggwe oba ne bannange nsonga ki oli gy'ayinza okuwa eyinza okuleetera omuntu ngamba bano Abawarabu okwongeza omuntu omusaana ng'akozesa omukozi omu. Tetwogera ku mulimu ky'oyo omukozesa mutya gw'akola mama baba biki. Naye n'agamba omukozi oyo newankubadde nti bonna tebakikola naye abakikola tudde ku mukono gw'abakikola. Oli n'agamba akajjajja oyo atusayininga nnusu lwenda mucyo n'olwendo lwo nga terukyawera agamba nti nga bwe kyali luli nti emu yeeno riyaala y'emu yeeno yenkana 1000 lw'e Uganda terukyawera kati ziri 920 lwenda n'obutundutundu terukoona 1000. Munange oli n'agamba kamwongeremu 10 akole 1000 akole akakadde. Kati n'amalako contract nga wabadde tewabadde nnyo mbeera eryawe kale nga bigumiikirizika kankozesa bigumiikirizika kuba tewali nnyo bidyawo mu birungi nnyo nga bigumiikirizika n'otuula n'okola ne renew emyaka gye 2 egigwako n'okola renew. Mukama wo n'agamba kakoze renew katumuteereko 3 afune kamu 3. Naye ng'alina omuntu omu ng'oyo bw'ati wemugaye nti omu yajja n'apaakinga mu nju ye. Kati nekijja ku ffe tukolera kampani ye mukama waffe ye muwalabu waffe ye mama waffe ye baba waffe. Kati ye yankozesa n'asalawo wa gy'anankozeseza nenkoledde eddi mu mikono gye. Naye nga muffe baakozesa tusukka ne mbaana 1000. Ayina abalenzi ayina abawala ayina abakyala ayina abasajja baakozesa. Tukola mu biyombo. Naye njagala mu kyumba ky'omuntu kikolemu omwezi gumu. Mwezi ogwo gumu antuuza obukadde 3,200. Ngende mukolere mu kiyumba ekirala antunda obukadde 3,200. Tutuuke mu sizoni y'ekisiiba nninnyise antunde 4,500. Nkola emyaka 2 gigwe wali ampa nnusu lwenda. Alina experience amuwe 1000 mukyo nga yali alina ensi endala ba gye yali akozeeko ne bwaba mu Saudi ne bwe bawane nga yali akoze ku Bwakadamu amuwe nnusu 1000. Contract eggweko ntunule ku account nga sirina nnyo kindabayo lwansonga mwezi ngo olina wespendingidde mu nsonga emu oba endala. Ozimalidde ku baana bizibu by'ewaka oguze kapalotiko ozimba biki ng'oyagala ennyumba y'eggwa bintu bwe biti. Naye nga kencuddemu nkole omwaka emirala 2. Mu kumaliriza okunsayiningisa contract ey'omwaka omulala ogwokubiri emyaka emirala 2 giri giweddeko ng'omanyi ssente meka zanyongeza anyongedde nga 15,000. Mukyo kitegeeza nti wema mbadde nfuna nnusu lwenda anyongeza kati nfuna kamu 5 1,050 simanyi ekyo bulinyiza kitemaatema kitegeera naye nga bwe nziza mu ssente zewaffe ez'ewaka nga ampa kamu 5. Naye ng'akozesa omuwendo gw'otayinza nakuddawo gw'obale kubanga we nkugambye kampani nnene ayina abaana abawala ayina abalenzi ayina abakyala ayina biki. Mukyo nga buli mwezi antuna $1,000,000 nze ninako nnusu lwenda. Nengenda nenkomawo ku ofiisi olunaku lwentudde ku ofiisi talunsasula teruliiko ne bwe nkungulawo weeks 2 kitegeeza bwe natandika okukola omusaala by the time of paying mu kaseera ak'okusasula ngenda kusangayo ezo ssente za weeks 2. Okitegeera ngenda kulwala yangamba nti yampa insurance naye nga insurance ayo talina na byekavalinga nnyo biri awo ogenda kulwala ogende mu ddwaliro. Obuzibu obuli nti kati ffe bagamba nnusu 5 ye Omuwalabu z'agambye alaba nga mu bbiru ujja kubya kugambye ssente ntono naye gwe bw'ozza mu ssente ze ez'ewaka nti $5,000 nga Uganda ezo ssente zikola surgery sinakindi ku muntu mulwadde wa mutima naye ye Omuwalabu agambye 5 naye n'asirika ate ng'ogenda zisasula. Kati muliro ogamba insurance ekavalinze eki. Kampani zino ekirungi kyazo kiri kimu nti genda okole mu nnyumba. Bw'oba owulira nga togisobola otambula odde ku ofiisi
then nothing kiri awo kyogamba nti posikono n'ebizibuzi bwe biyinza okutukako biyinza okubeera ebitono naye ate nga nabyo bibeerawo kuba abaana bagenda miyumba omuwalabu n'agamba natakuwa mmere n'agamba kusente ze nasitudde ku ofiisi tekwadde emmere tebakusibidde binduumi ng'ebyo muceere bikimajani mata kugenda kunywa kyerengezeza abaana bazifuna ng'oliyo statement gy'amukoledde omukolako kantu katono nnyo bwe kati bw'ofuluma ogenda okusulayo kasasiro n'akuggalire wabweru w'ekikomera kitegeeza essimu oba ogyeresa mu nnyumba bityo kateereza essimu zitubeera wano nga manyi oyo kubeera kwa kiba essimu yo ID yo ne ATM kaadi yo buli lw'ozuukuka ozuukuka nabyo buli ku makya bikeera kukola naawe kwegamba embeera bwetyo weebeekusanze ne bw'ebaba bakufulumiriza bweru ng'olina ky'osobola okukola ki w'osobola okutandikira nabasanzeyo nga oli agamba ozijanyumya agamba nze omukazi yansibire wabweru paka eyandeeta bwe yakomyewo oba nnyusa oba kukola ki nanvuga nankomyawo ku ofiisi naye kati gwe balamusana guno kati kibale mumba tuli mwinti oba kiwafulumye toyambadde teweesabisa ebikyo omusana empewo byonna bye bimu kitegeera naye n'okolera omuntu gwe kati tudda kuno okadama TV netugamba omwalabu abanye tongeza sente omwalabu atongeza sente lisu libe 1,200 lisu libe naye n'olaba kampani enzito ng'okozesa abantu obungi bwe butyo tetuganye nti ye nja kujja ku ofiisi tukozesa amasannyalaze mangi ekizimba ayinza okuba nga akisasulira emmere gyatuliisa nga n'emmere yennyini is not of test kuba ffe tudda ku ofiisi ne batufumbira omuceere ne bakuweerako ejja lya boyiro supu nga wamagi baatokosezza amagi nga yesupu ne basiika ennyaanya n'obutungulu biki n'asumbula amagi n'agafumbiramu nga zenva zagenda obbawera ku magi si nkoko si ki okitegeera naye nga kitegeeza olunaku lw'omazeewo gye mitwalo 3 kikola ki kitwale nti ya accommodation gw'okozesezza kwe kulya kwokozeza ge mazzi g'oguza olunaku tekuliko nti onyedde ka juice nti oba onyedde ka pepsi kati nze nga nze mukazi wattu kawa ka pepsi ne ka juice okitegeera naye kati niweebuuza nti abantu nga bano gw'ogamba nti nze mukulaba okwange ndaba afuna kinene okusinga oli alina omuntu omu sinakindi kati ng'embeera mwe tuli kolona biki bangi baadde tebakyakola naye naasigalawo nga wakusasudde nga takutemye kuba sigamba nti bonna babi naasigalawo nga takutemye naye bano omuwalabu ye yasigala ayingiza kampani gyenkolera nze ngazi baasigala bayingiza abaana nga bayingira newankubadde nti kale tugambe nti Uganda baali basibyeyo naye nga twalidde alina abaana abali munda abakola ki abakola ate nga ne mu bo mulimu abali bamazeko contract ng'alaba Uganda talina kyanono olw'embeera ya quarantine weevuze ebyo biki n'asigala n'akikuba n'agattawo n'ayongawo pasiko nekiramu kyo kyennyinza okugamba topapa kusayinenga contract musakana makiri ekintu kigamba abaana tebapapa kusayinenga contract mpya sunuuyira omusaala tetuganye yesu emitwalo gy'okumeetana gye bakongeddeko ku lwenda bayinza okuba ali tokola ki tagifuna ntojazanga ez'abakama ba naye lwakuba nakedde ndiko ekintu ng'ekyo ekyanteema nenerabira okusiba amazzi tebapapa kusayinenga contract ekitegeera soka weebuuzeko ku banno jangu ku platforms nga zino eza mustakadde amateeka audio gamba ne contract yange awaddeko nkolera kampani mbadde nfuna nnusu lwenda biki kati emirimu kyegiri ensi kati mbaga b'emirimu egy'enjawulo lwakumatika lumu kyoteekamu wano mu kugenda kiyinza okuba ekinjuko naye nga ate akasaala kayinza okuba nga si kabe n'ova ku mitwalo 9 n'ogamba nti kati kanyingire kata kangendako mu Kuwait batukamba ogenda kufuna nnusu 12,000 z'emiliyoni 2 naye olw'okuba okyamuse nnyo wakola ba akawunti kuli ssente simanya nina akayimba kange kenzimba bakwongeza gyesse emitwalo 15 si ntono kuba mulimu abajja kushiro nga wali tozifuna ngoba twali tetuzifuna nga wali oweereza mmere mu woteri olunaku bakuwa 12,000 ogenda kutambula okuva wokolera paka gy'osula bintu tugwe bityo naye tolina nsonga lwaki okunuulira ekimabega kyewavaamu kati essaawa ino ozuukusiza ku bwongo omuntu alinyonyonyo obwongo obufe bulina okuzuukako ne butafaanagana nga bali abalina just ID n'obukonge buno obulonda you have a passport obwongo oba bulina okuzuuka ese akumalako contract ya myaka 2 ofuna nnusu 9 ate oli just akongezeemu emitwalo 15 simanyi bbeeyi ya baati oba ndikadde amaata nazimba
naye sisuubira nti kisobola okuyamba n'okugula amabaati agamala ennyumba yo mu bbanga ettono erimu bweriki kuba tomanyi ebitya bijja si tukyali mu bintu byaweevu abaana bali waka era oyinza okumala nguze muno zispendinga ng'ate era still emyaka ebiri egikwetaaza okukola rini endala naye nga singa wagamba nti atleast kale kanzire ewaka kuba kati tetujja kukozesa batolo simba oba nfulume bampe paasipooti yange noonye ekirimu ebirala biki okusinziira biki ebitambula mu mawanga g'Abawarabu odde ewaka okipamba ne buto paasipooti yo giina kati omanyiwo obaokutandikira tebijja kumenya nnyo nga mu ntandikwa bino ebya agenti mbwanzibye ebiki muwadde akakadde nasuubiza okukola kino nakino ankubye ebiki kati omanye butya bw'otandikira bikusabedde genda Kadama TV wulira ani ataddeyo omulamwa gukwata ku kibuulize oguba gukuyamba guwuliriza otambule n'ogwo ekitegeere jangu weebuuzeeko nnumya mwami Kadama babakyala kino nakino kitambula ki naye alina osayininga contract kate bwe wakamala okugisayininga nawulirako munno oba eyaddayo e Uganda n'agamba omanyi ngenze kata kukola naye manyi ssente ze bagenda kumpa kamu 7 ate ebitengo ne bikwata ate bano abantu battabbo akusayiningisa contract nomala ogisayininga nga togenda gisazaamu akala kate ku myaka egyo ebiri egy'okwejjusa nga gisingana giri ebiri gye watandikirako okwejjusa byebyo kubakatiza ekibuuzo ekyange kinneewusa ki ekiba kikukozesa bwe kityo omuntu wa muno omwana wa muno omuntu gw'omanyi nti kuba ne tusindika ssente batubuuza reason simanya bakubeerako simanya family maintenance ne savings kati gwe oba olaba ezo ssente zenyongeza zinkoza family maintenance ne saving kyokka batudda ku ofiisi ne batubuuza okamyawo okola ki lwaki ovuddeyo Abannayuganda temwe temwagalirako ddala kukola oluuka mu nnyumba ng'erimu abaana ng'okomawo oluuka mu nnyumba ng'eriyo bweti ng'okomawo kale ogenda kuddayo n'obula omugombo kati gwe gendayo naawe wokoleyo olw'okuba ali mu katebe buno obwenyoola kale nekisinga okuneewusa olina omutunuulira nga naye mu Afrika muno n'omutunuulira ng'alaba ono ng'ali mu katebe yeekyanga yeenyoola naye mutoka in terms of payment kati ejja abaana bwayisuza mu bbanka bakebera ssente ku akawunti tebannasasula bakebera ssente ku akawunti tebannasasula kuba nze nabasangayo ngaye bazungazisange mbagala okusindika naye sirina nsonga lwaki nsindika nakuba batwala okusooka teziriyo ne babatwala ogwokubiri teziriyo ne batwala ogwokusatu teziriyo ne baba teziriyo naye nga tuyingire nnaku z'omwezi ez'omwezi omulala nga tonnansasula ate nze nga kyemmanyi nti gwe eyantwala okunkozesa yaleka akusasudde kati nze lwaki oba tonsasula ngaye nekyosasula kitono ku kyoyingiza ensonga zaffe zigenda ziwanga mu Kadaama kale naddala fe abakolera kampani kuba ojja kubeera mu kiyumba bwekyangamba nekyange emubbiri ogaye mukama wo oba tonyongeza nga contract egimazeko mpa passport nkolera ebintambuza ngende waka omazeko contract n'abadde waka bennyini okubaza waka lutalo kati mukutabulanga n'owulyanga n'okudonna ebidonna amaako ome mukulu Kadaama